Obubbi bw'amasanyalaze obuyongera bulukya mu bitundu by'eggwanga Uganda ebyenjawulo buleese bangi mu kibululu ekyetaaga okunogerwa eddagala nga bukyali kuba n'obulamu bw'abantu bungi obugenda olw'aba babbirira amasanyalaze. Mu bitundu by'emateete kiri mu disitulikiti y'e Ssembabule abakulembeze baayo basatira olw'obubbi bwago obukudde ejjembe ng'eno abantu ebitundu 7 ku buli 100 mu kitundu kino amasanyalaze ge bakozesa babba mabbe nga baloba waya ku bikondo kosa okugayisa mu ttaka ekiteeka obulamu bwabwe mu matigga. Embere ne waliriza mubaka kiikirira essaza lya Mawogola Namugga Goreti nga lwamu n'abakulembeze abalala okutuuza olukiiko olw'amangu okusobola okutema empeena mwe banaayita okumalawo omuze guno ng'olukiiko nolwetabiddwamu n'abakungu kuva mu kitongole ekya Umeme okuli Richard Mawaji, Collins Kato kosa n'abalala wamu n'abakungu ba poliisi abatali bamu. Bwe tuli naye era akola ng'atya batusomese. Ssentebe Ggombolola y'Emateete Beka Byayi ng'ali wamu n'abatuuze batadde abawumeme ku nninga banyonyola ensonga ebagaana okubawa amasanyalaze ng'ate ebisaanyizo ebyetaagisa okugafuna babirina. Kubuuza mita yiyo nomuga mita gy'obuuza bino ekintu kyensogerako kiri jeno n'omuwa mita yo noga nti babyenjogedde naye abitegedde nowayita olunaku noddamu nagamba please ate wakubye eggulo lwaki tolulinda munomubuuza nnyabo nteekwa kwakaddi okuva lwenda kubye nemumala okuŋŋaanya ekyalo notandika okukyusakyusa amasimu. Bagamba nti abawumeme babafuula lusuku mwe bayunja buli lwe baagadde nga bennyini be babayunga ku masanyalaze amabbe ne bamala ne babeefuulira. Abantu abeefaananyiriza bumeme eriyo bayita bakamyufu abantu bangi nga bawayalingiddwa ne batafuna certificate. Charge sheet eyo ne penalty zemukuba ziri waggulu okusinziira ku ntegeera yaffe. Sawulo Kintu avunaanyizibwa ku ntambuza y'emirimu kitongole kino mu Bendondole Masaka bano abaanukudde n'abalabula ku kabi akali mu kukozesa amasanyalaze agatali mu mateeka. Amasanyalaze tosobola kutunuulira waya bwoti n'ogamba nti awo weegali. Tuyinza okuba nga ffenna tuziraba wano ne tulowooza nti gaavuddeko Uganda yonna wano tegaliwo naye ssebo oba nnyabo nga kwegali. Ekyo nno kya bulabe. Era abaana bafa amasanyalaze tegawunya. Tosobola kusembera n'ogamba eno waya gyakutte erimu amasanyalaze ng'owunyiriza. Ffe tulina ebyuma ebiwunyiriza nga kyo bw'okiteekawo kitugamba nti awo weegali oba tegaliwo. Ekyo nno nakyo kya bulabe. Ye akulira bambega ba poliisi y'Emateete Bob Mugisha asaba ab'ekitongole ky'Omeme okusukiramu balwanyisa omuze guno kubanga kya bulabe mu kitundu. Poliisi buli omu aba alipotinga waffe nti amasanyalaze naye nga ffe tetuli tekiniko ku nsonga eyo naffe tulipotinga mu bakulu abekikwatako. So engeri gye bazze gye bavuddeyo n'abatuuze baffe n'ab'obukiiko ndowooza tujja kukwatira wamu. Omubaka Namugga Goreti agamba nti buvunaanyizibwa bwabwe ng'abakulembeze okulaga abantu be bakulembera ekkubo ettuufu mwe balina okuyita okufuna amasanyalaze ng'abasabye okukomya okugabba. Tugenda kwekoleramu omulimu ogw'oggoba obubbi bw'amasanyalaze mu Mateete. Richard tetugenda kutulugunya bantu. Tugenda kuteekawo mbeera esobozesa bannamateete. Uganda mugenda kusooka mugireke kubanga ffe twekubidde omulanga abalala bafa ne basirika. Kati ffe tubanga tuvuddeyo ne tweropa nti tufa kuba tubba lwaki temutudduukirira. Ngenda basaba munkwatireko. Ye Richard Mawugi okuva mu kitongole ekya Umeme yennyamidde olw'obubbi bw'amasanyalaze obukudde ejjembe mu Mateete n'ategeeza nti ekikolebwa kuba kufiiriza gavumenti nsimbi. Amaanyi ng'ovudde ku kufiirwa omuntu kubanga obw'obulamu bw'omuntu tosobola buzzaawo naye tuddamu n'okufiirwa sente zifiira nga gavumenti efiirwa sente oliba ababbi amasanyalaze ne transformers ennyini zoonooneka because of those poor wirings. So transformers bwe zoonooneka abantu bakola ki? Bafiirwa, gavumenti efiirwa.